business tip. Banguka munteekateeka, munkola, muntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde mpulira. Tugenda mu maaso ne business tip yaffe weewaawo nga sinaakuwa business tip waliwo yankubidde essimu olunaku lw'eggulo n'agamba nti Hajji tutaase ku bantu b'e Mateete. Abantu b'e Mateete abasajja abo simanyi ababadde balina bisikiimu bye bakolera e Kampala baatulumba e Mateete. Ebaga kakati bw'oteeka ssente ku ssimu omanye zino essente ez'empapula zigenda kuvaawo akati awo wandibadde wettanira mangu nnyo tusobole okulaba nti tugenda mu digital world kati gwe byonna by'olina osobola obitereka aga nti kye bakola e Mateete abantu bali mu kutunda ttaka. Waliwo omukyala eyatunze ekibira yakitunze obukadde 5 ate tebaabumuwadde baamugaye kakati tubutaddeyo eri ku layiniyo kakati buli balaza keero okoonemu bannange nno bannamateete bagenda kubabba ebitundu biri eno bikaaba bababbye dda essente zo fuba okulaba nti ofuna nkolerere lwaki mwagala ez'obwereere ate bw'otuwa bwe ziti tukuwa bwe ziti ate bw'oterekayo bwe ziti ofuna bwe ziti kola bukozi ofune ssente zo. Olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga nnyingi nnyo ne tugaa nti ebyafaayo by'ensi yaffe eby'okufugibwa abafuzi b'amatwale byatutondamu omwoyo gw'okulowooleza mu bantu abalala. Kino kireetawo embeera ey'okusuubira okuweebwa buli kiseera nga tewali kyokoze. Ndowooza kyekyo kyennyini kye mbadde njogerako. Eno y'emu ku nsonga ezisibye abantu ba wano mu bwavu okulowooza nga nti waliwo abantu abateekwa okutuwa oba okutuyamba nga ffe tetulina kye tukoze. Mwattu endowooza eno tugijja ne ku bantu ne tugiteeka ku Katonda kyetuva tumwegayirira buli kaseera. Eno y'embeera ereetedde abantu naddala ab'amawanga agakyakula okubeera ngaawo nga musabirira ebyamagero. Oyagala ggwe okugenda mu kyaki kusaba kyamagero ekitegeeza nti omuntu ayagala afune nga talina kyakoze. Tugamba tutya nti okuva ne leero kitegeere nti bw'osaba Katonda okuyimusibwa mu byenfuna takuwa nsimbi wabula akuwa birowoozo, akuwa bukugu, akuwa n'emikisa egy'okukola nga byonna ayagala obikozese gwe oggyemu ensimbi z'onoonya. Nga bw'ataawa Adamu ntebe n'agikweka mu muti, omuti nga Adamu gw'alina okubajja okufuna entebe kw'anaatuula, bw'etyo oba bw'atyo naawe bw'akweka n'ensimbi ate azikweka mu bizibu n'okusoomoozebwa kwonna kw'osanga eyo gy'olina okuvvuunula okusoomoozebwa okwo ensimbi n'ozirabako. Tweyongerayo mu maaso. Buli kintu kyonna ky'olaba kaakano ekikwegombesa kyali kirowoozo mu bwongo bwa muntu n'akiwa ebiseera okukizimba okutuusa ggwe w'okisangidde osobole okukyeyagaliramu. Ebintu byonna bye tukola biba birowoozo ate nga bya Katonda era birina omukisa. Kyokka newankubadde nga bibye era nga yabituwa, bwe tutabiteeka ate mu nkola ebyamagero tujja kuba tusaba bya busa kubanga ebyamagero bikwekeddwa mu birowoozo byatuwa eri okusoomooza kwe tusanga mu bulamu. Okawuliddako? Ebyamagero bikwekeddwa mu birowoozo byatuwa eri okusoomooza kwe tusanga mu bulamu. Kaakati okusoomooza kwonna kw'osanga omwo ebirowoozo mwe biri. Wekeeneenye nnyo, siriikirira, kyetegereze, leka kukuba nduulu nti Katonda wa Allah kiki kyonkoze, oŋŋenderedde ki? Waliwo ensonga lwaki akikoze. Kitunuulire ate ojja kukiggyamu ebyo ebirowoozo ebikwekeddwa munda. Tweyongerayo mu maaso. Oteekwa okukola ennyo. Tewali kkubo lya kumpi. Olaba n'okusoma obusomi ekitabo kino nagwo mulimu oguli awo. Omuntu ayagala okutegeera ebiwandiikiddwa
awo yenna ayagala okutegeera ebiwandiikiddwa ateekwa okuwaayo ebiseera. Bw'atakikola ne bw'agula ekitabo n'akitereka tekirina makulu mu bulamu bwe. Naye bw'omanya nti ebibuuzo bingi bye weebuuza kaakano nga n'ebyokuddamu kwabyo biri mu kitabo kino, awo okikwata n'osoma. Kyokka osobola okubifuna olina okusoma ekitabo kyonna ate newaayo obudde okutegeera ebiwandiikiddwa, kubanga bingi byekwese mu magezi ng'alina okugazuula. Olwo gw'olina okugazuula gasobole okuba agago ekiseera kyonna. N'olwekyo bw'otandika okukola oteekwa okukola ennyo, era tewali kkubo lya kumpi nti n'okusoma obusomi ekitabo kino nagwo mulimu oguli awo. Tuzze twogera ku nsonga eziwerako. Olwaleero ensonga yiino gye njagala okwata obutiribiri. Waayo kyonna okusobola okufuna ky'oyagala. Waayo kyonna okusobola okufuna ky'oyagala. Oba nsimbi, oba kusomesebwa, oba kwebuuza, oba maanyi go kukola obuteebalira. Waayo amaanyi go gonna okole obuteebalira. Kyonna kye kiri kiweeyo osobole okufuna amagezi. Ebirowoozo bifuna naye tebimala gakula kusobola kuvaamu bibala. Oteekamu nnyo. Mulimu okugumiikiriza, mulimu okwewaayo, mulimu okumalirira, mulimu okulumwa, mulimu okuwaayo ekisinga, mulimu okuva mu bulamu bw'abalala n'oyingira mu bulamu obubwo, mulimu okufiirwa emikwano, mulimu okwogerwako, mulimu okukyayibwa, mulimu okulwanyisibwa. Naye bw'otakoowa oyingira olulyo olw'abawanguzi. Kale bw'obanga okooye ng'embeera mw'oli ng'oyagala weeyongereko okusukkaawo, ofune obumanye, era ng'oyagala obulamu bwo bube bw'amakulu eri abalala wamu n'abo abalibaawo emyaka egijja, kola bino byokka. Noonya obugagga. Okufuna obugagga, baako ekirowoozo ky'ozimba. Okufuna ekirowoozo kitwala ebiseera n'okukola ennyo. Ebyo byonna biraga nti ddala mu butuufu Katonda yatonda ensi n'agiteekamu amakubo, n'agawa ebitiibwa, era n'abo abagagoberera bateekwa buteekwa okuwangula. Omupiira kaakano guli mu mikono gyo. Okusalawo ekiddako kiri mu bulamu bwo. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwake